Omubaka Hon Lutamaguzi Mpuga ebibyesi birungi era nga gavumenti ya Mwami Museveni wamu n'akabinja ke balirwedde nnyo okumemiza omukka omusu era nga bateeseteese olukwe olw'okumuggyawo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza nti ffe weetuli kubulabula, weetuli kusabira abantu baffe, weetuli ate kugamba abantu baffe. Ate bannange baganda bange, information bw'etandika otambula temugizalawanga kubanga tutegeddeko, tukimanyi bulungi nti Omubaka Hon Lutamaguzi Mpuga babadde bamwegezezzaamu emirundi mingi, naye nga muganda wange, mukwano gwange, naye nga baganda bange, mikwano gyange, nnyongera obajjukiza nti bino byonna bikolebwa, naye ffe tumanyi bulungi lwaki bigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa era lwaki abantu abamu bagenda mu maaso n'okukola ebintu bino. Ffe tulina okukkiriza nti ebintu bino bikolebwa, naye abiri emabega tumumanyi era tumanyi lwaki abikola. Ate twongera okujjukiza abo bonna ti mu kaseera kano nga buli ggwanga lyaffe liremereddwa, mu kaseera kano Lutamaguzi kwali kuno oba munamujjukiza buli omu nti ebintu bino tubikwate ebyamakulu. Honorable Lutamaguzi wonna wooli yongera okunyweza security yo. Honorable Lutamaguzi Mpuga ne Katikkiro bamaze okukanya ne Museveni gwe kizibu, kati oli kizibu naawe ofuuse kizibu era ogenda kugaanibwa okudda ku mpewo z'ebyamawulire byonna, era naawe ogenda kutandika kuyita ku ASPRC Muwire Baiband politics okutuwa information yonna gy'oyina. Honorable Lutamaguzi tokyaddamu kulinnya ku BBS bwe watabaawo kikyuka. Emikutu gyabwe egya Buganda bakugobyeko, naye n'emikutu gyonna ogenda kugaanibwa obutaddamu. Omuntu yenna atembeeta His Excellency Kyagulanyi n'enkyukakyuka eyaddala togenda kudda ku mikutu, naye ng'akulembedde ye Honorable Lutamaguzi. Mpuga ne Katikkiro bagamba ofuuse problem, oteekwa okuvaawo amangu ddala nga bwe kisoboka. Honorable Lutamaguzi Kasana Semakula nkumazi. Ndowooza ensonga baganda baffe, mikwano gyaffe muzuulidde. Omubaka Hon Lutamaguzi Mpuga bamwegezezzaamu emirundi mingi. Ffe tubaddewo nga tubiraba, tubaddewo nga tubiwulira, tubaddewo nga tubimanyi, naye bannange ffenna tukkirize nti waliwo ebigenda mu maaso. Alagula wano ne mbalagula abatuwuliriza bange ebitono naye ng'ate binene, era tukkirize nti bannange, tukkirize bannange nti bingi bituukawo. Ne mukulu gy'ole Ssenyi kansula ntukuuli obakano buno wadde wabufunyeeko dda ku mitimbagano egy'enjawulo, nenjala kutegeeza abantu bano wammanga bakutambulirako era weegendereze nnyo. Asooka ye Speaker of Parliament mukyala Anita Amongi, kuliko Ssaalonga Mulengejja wa Ssanya Kalu Charles Peter Mayiga, kuliko Mpuga Mathias Mapuga Nsamba kwali Lubega Segona neyo Seringa akosa Semwayi bakwagala oli mufu. Naye mu kwagala ng'oli mufu surprisingly nekyengenda okugamba abantu kyebataategedde kyebasaasose kulaba naye njala kibagamba. Ku lunaku olw'Essande ku makyanga obudde bukya wabaddeyo okudduka kwa Ssaabasajja Kabaka kw'amazaalibwa. Omukulu Joel Ssenyonyi yatuusiddwako akabenja kadde akagendereka akumusaanyaawo, naye Katonda n'amuyamba n'atasobola kuba nti yafunye obuvune era n'abanga yawonye. Naye ebintu bye mutaategedde kansooke mbibannyonnyole mubitegere. Eno emmotoka baagibalaze dda ne kafuta gya katono, eno emmotoka ne kafuta gya katono ke babalaze, ngenda kukabaddiramu then more information. Emmotoka Ssenyonyi gye baakoonye
kino kyekimotoka ekyagikonye bati omusajja eyabadde avuga ekimotoka kino musajja wa Ssemwayi yakikonye naye abantu kibatategedde kiri bwe kiti era nejo esonyo bwate wakitegedde kankikunnyonnyole bwabadde ngomaze okutuuka mu Lubiri Empeeko watudde okuliraana Mathias Mpuga Nsamba naye okwewuguusa nga akumudde omukka mu ovulo neewuguusa bw'ati yabadde teewuguusa nti bamuvumye nnyo it was a surprise whereby bo ku ssaawa ezo badde balinda bulinzi kugamba nti kitalo nnyo gy'olusennyonyi emmotoka emusse agudde Kabenje yensobola ki yabadde atunula bw'ati kino temwakitegedde era babadde surprised nnyo okutunula bw'ati yenna yabadde agoberedde TV footage yabadde ku kudduka kwa Ssaabasajja Kabaka mu Mathalibwa njagala mulabe body language y'amayiga neya Mpuga nga balengedde gyo Ssenyonyi ng'atuuse. They were surprised okubanga Gaye atuuse. Babadde balinda bulinzi kugamba nti omusajja afudde ku makyoko kuba mission bwe yabadde yatalina kusookawo. Mission bwete bwe yabadde. Kati biro byonna by'okwebuzabuza nga tebannamukalakata. Babadde surprised okulaba omusajja zikubadde bamayiti balinze bulinzi ku simu the breaking news. Leader of opposition Joel Ssenyonyi is confirmed dead. Kibadde balinda ne surprisingly bamwekanze nga ali awo kyobula nti yabadde ng'atidde nnyo kati n'okusinga okutiira ddala n'okulaba abasajja bano babi nnyo era bagenze okusoma budget oba alternative budget era akabinja kano tekasobodde kubeera mu bifaananyi mwabirabye saagala bibaddiramu bifaananyi mwabirabye abasajja bombi nga akabinja kaabwe konna nga mukama tekabaddemu Muwanga Kivumbi Mpuga de Mapuga Segona Lubega n'akabinja kaabwe konna tekabaddemu kitegeeza nti baali surprised nnyo ate bategedde nti Joel baganda bange mikwano gyange obulamu bwo si bwangu naye tusabire nnyo baganda baffe tusabire nnyo mikwano gyaffe kubanga lino eggwanga lyaffe ffenna owaawo bingi weebiri bingi bitumalamu amaanyi bingi ebituleeta okwebuuza ebibuuzo bingi nnyo naye ate tusuubira nti mukama waali naffe mukama waatambulira naffe tewali kijja kugaana owaawo ebitusoomooza bingi ebitumalamu amaanyi nabyo bingi naye Katonda yalina ansa yaffe nga bannayuganda ab'enkwe we bali ate era bajja kubeerawo tebagenda kuggwawo kati abo abanoonya ebyabwe si baakugwa kati mu sitabo yaffe naye tulina ekisumuluzo ekinene ekigenda obbateekako non-stop era ekigenda obbagoba mu ggwanga lyaffe mwembeerewo just give it time is coming for them ate bagenda kutuuka nga tebakyalina kye bagamba wabula nga gwe munnayuganda munnansi yegwe alina se era nga gwe alina ekisinga kusomooza tekulina we kubula era tutambulira mu nsi ey'okusomooza tutambulira mu nsi ya disappointments naye disappointments zijja ne tuzigumira ne ziyitawo ne zigenda endala ne zijja ne tuzigumira ne ziyitawo kwegamba tusigala nga tukyali strong era nga tuli b'amaanyi tusuubira nti manyi tujja tambula Joyce Baagala Ntwatwa ow'Emityana walinnya mu mazzi ate n'omala n'ogeesaaba. Joyce Baagala MP wa Mityana walinnya mu mazzi ate n'omala n'ogeesaaba. Omuntu atawa muzadde we kitiibwa, omuntu asayidinga n'abantu abalwanyisa muzadde we,
abatasobola kweyagalira mu nsi eno ng'alina emirembe. Joyce Bagala yiga okwawula omuwumbo gw'emmere ettooke eriboobeza obulungi ku muwumbo gwa bbi. Joyce Bagala member parliament ow'Emityana, Bobi Wine ye taatawo era ye muzaddewo era ye mmentawo mu by'obufuzi bya Uganda. Oba omusinga okunyirira oba omusinga erinnya oba omusinga ebitabo ye taatawo mu by'obufuzi ye mmentawo mu by'obufuzi bya Uganda. Kikkakatako nga tolina na muntu yenna gwebuuzizzaako okuwa Bobi Wine ekitiibwa gwe Joyce Bagala. Era Joyce Bagala tewali nsonga lwaki wali oyasamya omumwagwo okuwa opinion ku muntu ali mu kulwanyisa taatawo mu by'obufuzi Bobi Wine. Njagala nkubuulire Joyce Bagala wagenda mu parliament ya Uganda si lwakuba nti wali wa kitalo nga bw'olowooza, era si lwakuba nti famire yo y'amaanyi nga bw'olowooza, wabula wagenda mu parliament ya Uganda olw'okubanga erinnya lya Bobi Wine lyakoleredde emyaka 30. Wagenda mu parliament ya Uganda olwa discipline ya Bobi Wine gyakoleredde emyaka 30. Wagenda mu parliament ya Uganda olwa celebrity life olw'amagezi ga Bobi Wine, era wagenda mu parliament ya Uganda olwa ssente za Bobi Wine. Kubanga Joyce Bagala bw'otunulamu n'okuba mu ttooki wakozesa ssente mmeka mu campaign ezakutwala mu parliament ya Uganda. Beeramu amagezi okwate kaliculeeta weebuuze singa teyali Bobi Wine, singa ofuna omusaala ogwa milioni 40 z'ofuna kati. Era weebuuzeemu bwe wali ng'osoma amawulire ku TV wali ofuna ssente mmeka? Wali wakati wa mitwalo 5 ku kakadde, kuba ze ssente ze bawa abasomi b'amawulire e Uganda. Media ngimanyi nnyo kuba nakusooka namu. Njagala nkubuulire mukwano Bagala Joyce oggi wange era kalomenti nze nakulira wabigalo. Nkubuulira mukwano, nkwegayiridde nkusaba ogende wa Bobi Wine ofukamire ku nviivi omusabe ekisonyiwo omwetondere byonna endowooza Bobi Wine gy'akulinako akusonyiwe. Otherwise omusajja w'e Masaka talina gy'agenda kukutwala, takuza mu parliament ya Uganda. Ekyo nkikubuulira kubanga tebagenda kukulondera Masaka, bakulondera Mityana. Era ffe ab'Emityana tugamba nti nno tewasobola kwawula asidi ku mata oba asidi ku mazzi. Wasalawo onywe asidi ng'ennyonta ekuluma n'oleka amazzi bwe bulamu. Joyce Bagala ntwatwa abantu b'otambula nabo abo abagenda bayimba Joyce abaagala ssente zo bowa ssente zo tebasobola kugamba bigambo bino. Nze tompangayo wadde 10 naye nze nsobola okugamba ebigambo bino kubanga njagala obeere mu parliamenti. Bali abalala bakuyita mami kubanga omugulira essowaani y'emmere. Joyce Bagala ntwatwa wulira ebigambo bye nkugamba nti omuntu omulabe gw'ogenzeeko gw'ekubiddeko ng'omanyi nti ali mu kulwanyisa taatawo ye Bobi Wine mu by'obufuzi, amuvuluga ku marediyo, amuvuluga ku ma TV, buli wamu ojjawo amaanyi
agamuwa omuguwa asobole okuwalampa ekizimbe taatawo mwe yeekwese ye NUP amalewo ennyumba naawe kennyini ennyumba muwakulira nga mmemba wa NUP ennyumba eyo ye yakwambusa yakukuza okufuula ntwatwa memba wa parliament naye ate okolagana n'omulabe ennyumba bagimalewo. What kind of smartness are you education? Bagala Joyce ntwatwa njagala nkubuulire singa obadde omanyi kye bayita okubala kwata bayiro okwata olupapula ng'oli mu luumu yo era nga weeyambudde tolina lugoye lwonna wadde akapale n'akaleega bijjeeko weggalire mu kisenge kyo omubiri gwonna guyise empewo otandike okubala nti omuntu okugenda mu parliament yeetaagisa ssente mmeka eza campaign wazirina. Bobi Wine yazikuwola. Bobi Wine yazikuwa ng'ayise mu kkuwa erinnya lye ng'ayise mu kkusembeza okubeera mukwano gwe ng'ayise mu kukkiriza okuteeka ekifaananyi kye ku posita yo. Nkukakasa Joyce Bagala ntwatwa walinnya mu mazzi ate n'omala n'ogeesaaba. Kaakati naawe Joyce sister wange Oggi ogenda keera ku makya ogambe nti abayaaye baloga. Ani akuloga? Ye gwe weeruga wekka. Joyce Bagala 2026 otulabyeko. Nze nkubuulira amazima. Master waba master. Waliwo ensonga lwaki Joyce si gwe master owa Bobi Wine. Era waliwo ensonga lwaki Bobi Wine ye master. Bw'olabanga ba Eddie Mizaaya ife Bobi Wine tumuyisaamu eggadi. Saagala olowooze nti nawe olina okumuyisaamu eggadi. Nze Bobi Wine muyisaamu eggadi kuba talina kyankoledde. Naye gwe yakusitula yakuwa obugagga ngamba gwe ayasaamirira memba LC5 wa district yonna gy'oli. Tewandigenze mu ofiisi eyo singa teyali Bobi Wine. Ngamba gwe meeya ayasaamirira ngamba gwe kansala bw'obeera ng'omanyi wagendera ku kadi ya NUP Bobi Wine ye taata wammwe. Mbabuulira amazima abaana bamwe n'abafamire bafuna akagaati basoma babajjanjaba bambala bulungi basula bulungi lwa kapito wa Bobi Wine ew'erinnya lye ow'empisa ze ne ssente ze. Bobi Wine yabaagala imwe bamemba ba parliament ne babawa kaadi waliwo abaali bazaagala ne bazibamma. Bobi Wine n'abateerayo akabega ne babawa zikaadi. Eddie Mizaaya singa nkeera ku makya Bobi Wine n'ampa kaadi nze mbabuulira amazima nsobola n'okumunaaza ebigere kubanga mba mmanyi kyankoledde. Waliwo ku nsi kuno atayagala kugaggawala. Waliwo ku nsi kuno atayagala bitiibwa. Gw'olowooza bali be bamakaadi bo tebaali bantu. Imwe Bobi Wine abamu mujagama nti no kaadi twazigula. Bw'obeera nga wakwata miliyoni katugambe miliyoni 3 n'owaayo ne bakuwa kaadi ofuna miliyoni 40 wagula kaadi oli musiru. Joyce Bagala nkulabulanga nze mwannyoko weetondere Bobi Wine akusonyiwe naye walinnya mu mazina ogeesaaba.
byebyo nno ebiri wakati ebiri ewa mukwano gaffe omukulu Honorable Lutamaguzi Mpuga. Obulamu bwe buli matigga naye twongera okumusabira ate Mukama yabamusuusa, Mukama yabamusaasira era Mukama yabamukolera ekyamagero. Tulina okukkiriza nti Mukama yalina ansi esembayo era tulina okusuubira nti ku lwa Katonda waffe n'eggwanga byonna bijja tambula ddala bulungi. Katonda atubeererewo.